Wewa nkwaniriza nate mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tukutuusako ensonga buteetebe zitambudde mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Ebbeeyi y'ebintu ensangi zino ebadde yakawereege nga eddya ly'obukulu sina kinene kakati era tebinaba kukakanako okusinziira nate ku mbeera nga bweri mu ggwanga. Wabula Siraj Byaruhanga omu ku basuubuzi mu Kampala agamba nti kati embeera eriko yaddeko etya kati birabe. Olwaleero guweze omwezi gumu n'ennaku 3 bukyagwanga liyingira mu mwaka gw'ebyensimbi omupya ogwa 2022-2023 wabutuukidde olunaku olwaleero ng'emiwendo gy'ebintu ebimu bikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo gikakkanyeemu kyokka nga jjo egy'emmere gyewanise ng'oggyeko obumonde obuzungu. Abasuubuzi ab'enjawulo abatunda ebintu ebikozesebwa awaka bagamba nti bingi ku byali birinnye ebbeeyi omuli butto, sabbuuni, eŋŋano, sukaali n'ebirala. Bbeeyi yaabyo esseemu oluvannyuma lw'embalirira. Siraj Byaruhanga musuubuzi mu Kampala ategeezezza nga bwe basuubira ebbeeyi okwongera okukendeera. Nga sukaali omusukaali abadde ku 16 kitundu kati tumutunda 16. White Star tubadde tugitunda 12 kitundu kati 12. Tewali buzibu. Butto naye 14 abadde ku 10,015 kati tumutunda ku 10,000 watuwera 9 tutunda 10,000. Agnes Mbabazi omusuubuzi w'ennansana agamba nti wadde ng'ebintu nga butto, sabbuuni n'ebirala bikakkanyeemu naye kikendedde kitono kubanga kino si kye baali basuubira oluvannyuma lw'embalirira. Kubanga items ezisinga obungi zikyali waggulu. So far ekintu kye tulina ng'ekyakakkanyeemu ye butto. Naye ate okusinzira bwe yakakkanyeemu si kye kisinga si bwe twandisuubidde. Yagamba nti ebbeeyi y'akawunga ebadde esseemu kyokka eggulo abakatunda bazzeemu okukongeza. Ono era tubuulidde ku bye batunda ebirala ebyasseemu ku kabeeyi. Akawunga kabadde kasseemu nga kazze mu 13,000 naye yesterday baatugambye akawunga kazzeeyo mu 15,000. So kati tetumanyi sukaali yakyali standard. Mu kaseera kano kiro ey'omuceere ebadde ku shillings 1,500 essene etuuka ku 4,000. Sabbuuni wa White Star eyali asusse mu mutwalo gwa siringi za Uganda kakati osobola okumufunira ku shillings 6,500. Butto liita eyali etuuse ku mutwalo gumu 2,000 kati ya mutwalo ng'ate haafu osobola okugifuna ku 4,500. Omusuubuzi Deewo Mukasa atutemetemedde ku miwendo. Azaamu kanaana omuti gwa sabbuuni 6,500 omuceere kiro ya 10,000 n'enkumi 5 lita ya butto ya mutwalo hafu lita 4,500 bikyali bya bbeeyi. Embeera y'ebyenfuna mu ggwanga bw'etuuse ku bannamakolero n'etabuka. Sharon Kakai akulira emirimu mu kampu agamba nti bafuba okulaba nga bassaawo emiwendo egisoboka mu baguzi nga kino bakiyisa mu kutegeeragana. Nga bwe tusobola okustabilizinga prices so that zifitinga mu kitunyize naye tugezaako nga bwe tusobola obutanyigiriza ate nnyo bakasitoma baffe kubanga eyo omuntu wa wansi kubanga tutunulira nti kasitoma naye kimunyiga naffe kitunyiga so tuba twagala tuteekewo embeera nti tufunamu nene bakasitoma bafunamu. Yamusigansimbi Jeff agamba nti ekimu ku bibasoomooza mu kiseera kino ke katale okubeerako ebintu bitali bya mutindo kyokka nga bya bbeeyi ya wansi ekibakosa mu mulimu gwabwe. People produce good quality. I don't want to mention what product, brand name, but it's at a very high price and people could not. So in the market there are other water comes in at a good price like 500 shillings per bottle, but the quality is still not that level. So it is our desire, seeing the essential need to provide clean water to everywhere of Uganda. Ronald Zibu akulira katale akakasubi agamba nti wadde nga emmere ya kyengera amatooke n'emmere endala biri ku buseere olw'amafuta. Ettooke ly'obadde ogula omutwalo kati oligula omutwalo gumu 10,000 mu 10,000 kubanga kati lituukira wano amafuta gokka ettooke buli lyolaba ku mmotoka awo tuliterako 5,000 okulituusa wano kitegeeza nti 5,000 ne bw'oba oliguze kanana lituukira gumu 3. Abatunda emmere bagamba nti entambula yesinga okubakosa olw'okusasula obusanga abagitambuza. Bano nno bazzeemu okusaba gavumenti okusala ku miwendo gy'amafuta n'omusolo. Meloni ziri wagguluko olw'embeera y'amafuta n'omusana ogubadde gwaka mu kyalo kuba enkuba yakatandika. Ziri waggulu ddala.
Ero netandikirwako eva ku 3,000 mpaka enene ddala ku mutwalo gumu 2,000. Luli mero ne badde egule wakati wa 2,000 na kansavu size enene 600. N'olukumi nga weeri. Nanasi zitandikira ku 10,000 mpaka ku 3,000 esimbayo obunene. Bo abatunda amagi g'enkoko bagamba nti kumpi buli lunaku ebbeeyi yago erinnya. Margaret Namuyomba agasuubula Masaka era kye baliko yakitulambikidde. Amagi essaawa eno eri waggulu nnyo kozi normally tray yabeeranga nnusu 9,850 ne right now tray eri ku mutwalo gumu mu 1,200. Abalunzi bakomplainga nti emmere y'enkoko eri waggulu nnyo ate amafuta kozi supplying ava Masaka. Bya Robert Mutebine Yasin Chikoyo, Salt TV, Omunnyo.